Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Amatendo ga Allah sawa okusasira ku Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Tutuuse ne programu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo buli lunaku olw'omukaaga nga sirinzekka wano, tulina seeka waffe Lusika tusaba atubuuzeeko then tweyongerereyo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seka ono omubuuza asooka agamba ye Bashir Hussein, abuuza nti bwe nkwata ku mukyala nga si kumuzanyirako wabula nga ndi musawo, wudu eba enzigweddeko? Ekituufu kukwata ku mukyala tekimala kuwuzu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala tekitugamba tekimala kuwuzu. Kujjako abamu ku bawalimu balaba nti abamukutteko nga mukutteko bishahawa, nga mukutteko na bwagazi, olwowuzu ebyemukoze eki ebyemuweddeko. N'abawalimu abalala baga nti massu almar'a mutlaq kimala kuwuzu be bashafiiya nga madhhabu ga imamu Shafi. Besembesa aya egamba aw lamastumu nnisaa, egamba Allah tabaraka wa taala nti newe muba nga mukutte ku bakyala. Lamastumu nnisaa abawalimu bakivuunula ne baga nti tekitegeeza mujarradu lams oba mujarradu almas, kukwata bukwasi ku mukyala, walakin aw jama'atumu nnisaa, wano Allah yali ategeezaamu kwegatta nabo mu nsonga za buki za bufumbo. Ekyo kyekimala kuwuzu. Naye kibanga si kyekyo tugamba nti ekituufu omukyala okumukwatako tekimala kuwuzu, era wuzu yebeera ntuufu, wabula tukuutira abaisiraamu okwewala okukwata ku bakyala abatali baabwe, okujjako nga waliwo ensonga nga ono musawo nga daruri, era n'abasawo tubakuutira wabanga tewali nnyo bwetaavu busembera wa mukyala ataliwo buveeko, leka abakyala banne bakole ki, bakole ku nsonga ze, kujjako nga kiganye gwoliwo. Barakallahu fikum, jazakumullah. Sheikh ono omulala abuuza nti ngambye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuuzako ku terms ezisobola okubeerawo ezikiriza obusiraamu ng'otunda ekintu mu installments, era n'ekirala agambye yogera ku border loans ne bamoney lenders. Okusooka kwa byonna obusiraamu bwakkiriza omuntu okugula oba okutunda ng'akozesa installment system, ne basasula bitundu. Onaga nti nkuguziza emmotoka eno ojja kusooka ompe emitwalo 3 esigadde, ojja kuzimpa mu bbanga erimanyikiddwa, naye nga mu terms eziriwo kyekyo kwe kukkiriziganya kwabameka kwababiri. Ekyokubiri kwe kubeerawo obuwandiike, kubanga installment ey'okubiri beera bbanja. Allah tabaraka wa taala agamba mu Qur'an, ya ayyuha allazina amanu idha tadayantum bidainin faktubu, abange mu abakkiriza bwe wabeerawo ebbanja nga weewoze omuntu omwewozeeko ebbanja, wabeerewo buki obuwandiike, era wabeerewo abawandiikira nga wandiikira mu bwenkanya n'abajulizi ababeerawo nga aya bwekirambulula. Ensonga ey'okubiri, omuntu atunda installment akkirizibwa okubeera nga atunda mu ngula emirundi emeka? 2. Okubeera nga agamba nti nze nina prices za mirundi emeka? 2. Atunda installment akkirizibwa okugamba nti biki bwobanga ogenda kusasula yonna lumu ngenda kukikuguza $5,000,000, ne bwobanga ogenda kusasula mu installment n'ateekawo price ena engula emirundi 2, obusiraamu bwagikkiriza.
naga nti obanga ogenda gigula ompeeyo miliyoni 2 oddemu ompe ogenda kugigula miliyoni 6.7 la basa fi dhalik tekirina buzibu. Ekirala installment eno tetukkirizibwa muntu kubeerako na sente zaateekayo nga bekikolebwa kubamu kuba bodaboda nga tetumanyi kyezigenda kukola, soka oteekeyo $30 nga tebazibalidde ku sente zino zirina okubeera nga ziri involved, ziri inclusive ku sente zino zogenda okukola ki, zogenda okusasula. Tulaba 3 wezirabikidde zino zosoose okukola ki, okuteekayo. Wallahu ta'ala alam. Okugula okwa looni kuno kwa boda kukkirizibwa, naam, singa wabeerawo obwerufu kuko nga akasente konna nga bw'okataddeyo kabaliddwa nti kasente ko. Engula zombiri tuzinyonnyoddeko, zikkirizibwa cash, ekkirizibwa n'okubeera nga omuntu ajja kusasula ngasasula wiiki la baasa bihi, ebbanga lyamala ng'omuwendo agumanyi nti nsasula miliyoni 8 miliyoni 10, ate nga temuliimu gharar, kubikka nti waliwo mitwalo gensoose okusasula 5 oba akakadde ate ako sikabaliddeeko, kalina okubanga kabaliddwako ku sente ezo. Wallahu ta'ala ala. Bammanerenda mbewale, mwewale bammanerenda. Bammanerenda balina riba gwe balya okubeera ng'oyongeramu interest ya 10% oluusi 5%, ayinza nogamba makuba oba interest gyentaddeko ntono nnyo, ntaddeko 3%. Byonna ebyo bikyamu. Tubatiisa ekigambo ky'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ekigaa nti alladhina yaakuluuna riba la yaquumuuna illa kama yaquumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytaanu min al-mas. Omuntu yenna alya riba tagenda kuyimirira ku qiyaamu okujjako ng'alinganga akubiddwa ensimbu shaytaani ng'emuyingiddemu, atambula tategeerekeka. Nakadhalika biannahum qaalu innama albay'u mithlu riba. Enkola yaabwe n'endaba yaabwe bagamba nti obusuubuzi bye bimu ne riba. Allah agati wa ahalla Allahu albay'a wa harrama riba. Allah yaziiza abantu riba ate n'atukkiriza okusuubula. Era abantu abamu bibabuzaabuza kati awaliwo ki, nze ntaddemu kusuubula sente nze ngendo zeddizaayo. Allah yagaana. Tubatiisa aya Allah egamba nti yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Emaali erimu riba Allah agijjamu omukisa. Tubatiisa ne aya Allah tabaraka wa ta'ala agamba ya ayyuha allazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Abange mwabakkiriza mutye Allah, mwewale ebisigalidde mu kulyaki riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi. Omba mugaanidde ku riba mulangirire olutalo nti kati mulwana na Allah butereevu na mbaka wa Allah. So twewalire ddala riba. Wallahu ta'ala a'lam. Ansubye tukitegedde. Sekondo abuuza agamba last time wamunnyonnyola ku kiyitibwa abazikirikalenge, naye agamba wamuddamu paati, naye nga kye abuuza nti agamba nti bakkirizibwa ye ng'omusiraamu oyo omuzikiri okubaliidinga mu swala, era balina oyogerako ne ku bitambala byabwe bye balina ebyenjawulo. Zikirikalenge twaboogerako ekibinja ekimanyikiddwa kigoberera muganda waffe Maulana Ilyas, kyatandikira Pakistan eyo, ekijja nga yalaba nga abantu balina okumukola ki, balina okuzza obusiraamu obupya. Twakiraba. Ekyokubiri, Maulana Ilyas oyo n'alaba nga ekigendererwa ekyo kirina okutuukirira, abantu ne bajja nga bakisikira paka olwaleero. Zaabwe zibatambulirako zitambuza obuzikiri bwabwe oba hizbu eyo oba pate eyo. Zikirikalenge bye twayogera byali bingi, naye ekibuuzo ky'olwali kibadde kibuuza tukkirizibwa bagoberera mu ssala. Kye tuyinza okwogera ku bazikirikalenge nti baboogerako nti bayimu bidaat
mu bidaati ze balina twaziraba nga okulekawo mukyala wo mugenze musabilillah. Netulaba sahaba yali agenda mu lutalo, mukyala we agenda mu hijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugaa nti genda owerekerani, genda ne mukyala wo mu hijja. Ekyo si kya nkola yaffe ng'abasiraamu okuleka abakyala baffe nobagaa nti mbalekedde Allah n'omubaka we n'ogenda. Ekyala kwe kuva ku okukola ibaada nkulu mu busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajigiriza basahaba era yajigiriza Allah tabaraka wa taala yajigiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ma ba'atha Allahu nabiyyan, Allah tiyatuma nabiyina yagaa nti illa wakad ra'a alganam, kujjako nga yalonda ku mbuzi. Bamugaa nti naawe wa anta, Nabbi sallallahu alaihi wasallam nagaa nti wa ana kuntu araaha, nali nzirunda ala qararit li ahli Makka, nazirundiranga Makka mu kitundu fulani. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yaakulu ahadun ta'aman qattu, omumwe tasobola kulya mmere yonna khairan qattu min an yaakula min amali yadihi, ng'oli kulya mu mmere evudde mu ntuyozi. Aganti wakana nabiyullahi Daud alayhi salatu wassalam yaakulu min amali yadihi, Daud alayhi salatu wassalam yalyanga emmere ng'eva mu ntuyozi oba mikono gye. Akati nekibeera sunna ey'okukola nkulu nnyo, oba ibaada y'okukola ki nkulu nnyo. Baganda baffe abo tebatera bitegako bwongo na kubiragira bantu, wabula balagira nti omuntu akole ki, agende mu sabilillah kyokka nga balaba kisobola okwenyira. Si kituufu. Sabilillah tugikola nga n'okukola tukola. Olaba olunaku olukulu olwokutaano Allah tabaraka wa taala yagamba fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bwemba nga mumaze essala mugende mu nsi munoonye ekkubo lya Allah tabaraka wa taala. So tubagamba baganda baffe nti ekyokukola bakirongoose, balongoose n'enzikiriza. Tetwetaaga birala, si kuvumirira ng'abamu bakola ki balowooza. La, kulongoosa kudda ku ddiini oba ku nzikiriza ntuufu, obisobye bibeere nga birongooka. Bidaati ezo bwe zivaamu n'ebirala abantu bagenda bazuula, baganda baffe abo tugamba nti tekirina buzibu. Okutukulembera tikkirizibwa. Mwalimu waffe Imam al-Bukhari Allah amusiime yatuwa fatwa yali nnungi, yagamba sallu alayhi bid'atuhu, saala ye amanyi bwakola ki, bwananyonnyola bid'a ze mu maaso ga Allah. Saala ye amanyi bwananyonnyola bid'a ze mu maaso ga Allah. Tukkirizibwa okubeera nga twesiba ne twambala ng'abazikiri kalenge, ebitambaala ebifaanana bwe bityo. Bwe ibeera nga yunifoomu ya kabinja akamanyi nga kaliko obukyamu, omusiraamu yalikyeresezza. Barakallahu fikum. Aleke bannannyini kabinja babeere nga bakakola kibakozesa okutuusa nga tukakasizza nti abantu abo enkola enkyamba kikoze ki, bazivuddeko. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh tweyanziza nnyo. Sheikh ono muganda waffe abuuza nti tukkirizibwa okusaalira mu bifo ebirimu CCTV kamera oba kamera enkezi. Oli akkirizibwa okusaalira awali CCTV kamera, erina kiri bulabe kino essola terina bulabe. Gw'osaala bibyo naye eri ku byayo, so teri kikugaana kusaala. Barakallahu fikum awali CCTV kamera. Sheikh era abuuza nti sunna okusaasira kwa Allah kulimu branches. Ekibuuzo tekitegeereka bulungi, naye ayinza okuba ategeeza nti okusaasira kwa Allah kwa mitendera. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bangi bawali baga nti arrahmani rrahim. Ekigambo arrahmani bategeeza nti Allah tabaraka wa taala yarhamu man yabuduhu wa man la yabuduhu fi dunya. Munsi Allah asinza asaasira gw'aba akoze eki
aba ayagadde asaasira abamusinza n'abatamusinza. Amma fil akhira kigambibwa nti Allah tabaraka wa taala okusaasira kwe kwabakkiriza bokka rahim, abamusinzanga bokka bagenda okusaasirwa kunaku olw'enkomerero. Naye waliwo edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera naga nti ya rahmana dunya wal akhira wa rahimahuma, Allah omusaasizi w'edduniya era rahimahuma amakulu asaasira ku duniya abantu bonna. Ekyo tekitegeeza nti abonerezi baboononefu n'abakaafu, naye tugamba nti Allah tabaraka wa taala asaasira abantu ng'abasaasira ku duniya kuno, omukkiriza alya mu nsi n'omukaafu n'alya mu nsi, naye ku akhira teri. Ekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kubeera n'obusungu, ghadiba ghadaban lam yaghdibuhu min qabl wa lan yaghdibahu min ba'd. Olunyiga lwagenda okunyiga nga talunyigangako. Olaba tugamba nti omuntu yalitaddewo enteekateeka yonna ey'okulaba nti asanyusa Allah tabaraka wa taala. Ekirala nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda gamba abantu abamugamba nti akhrijna minha, Allah tufulumye mu muliro, fa in udna fa inna zalimun, bwe tunaddayo tujja kuba tufuuse balyazaamaanyi. Allah agenda gamba ati qala khsa'u fiha wala tukallimun, tuqra qala khsa'u fiha wala tatakallamun, mugubeeremu. Ekiraga nti Allah okusaasira kwe kwakhira kwabakkiriza mugubeeremu. Wala tatakallamuuna ay temugeze okwogera, wala tukallimuun temwogera nange. Allah agenda gaana n'okwogera nabo. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwangalize ku bukkiriza. Barakallah. Sheikh era abuuza nti waliwo sunna ezirekerwa, waliwo sunna ezirekwa okusinziira mu bifo byetuwangayiramu. Agambye muweeko ku example mu Uganda sunna ki ezalekwa obanga we cannot practice them in Uganda. Sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuyina zikwata nga bwe yaziyigiriza. Buli sunna yonna gyeyakola Allah atulagira okuzeekwatako. Gati wama ataakum rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Allah omubaka byabajjidde nabyo bikwate n'amaanyi, ate byabaziyiza mubikoleki mubiveeko. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba Allah kuye laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawma al akhir. Yagamba nti muyina ekyokulabirako ekinene ku nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuyina kuppa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsila mubikwatagana ne sunna, okujjako nga sunna eyo eri khaasu ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'okuwasa abakyala basukka mabega mubana eyo siyaffe. Naye sunna zonna teri gyetuteekeddwa kusenga, tubeere mu Uganda oba weeru wa Uganda. Teriyo sunna gye tulina kusenguka, okuba nga tusaala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam oli ludda wasallu kama ra'aytumuni usalli. Okubeera nga kola hijja khudhu anni manasikakum, munzijeeko ebikolwa bya hijja nga munda mbikola. Nabwe kityo zaka tulina kugiwa nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Simanyiyo sunna gye tulina kusenguka, sigimanyi. Naam. Sheikh ono omuganda waffe abuuza nti omuntu bw'aba nga ali muhayi akkirizibwa okusomesa darusu bakyala banne? Kikkirizibwa omukyala okusomesa banne darasa alina byabasomesa ku ddiini ali muhaidu. Naam, kikkirizibwa nnyo. Gattako n'omukyala era okusomera mu darasa nga basoma ne bakyala banne, la baasa bihi, tekiina buzibu. Wabanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabakkiriza bajje bawulirize khutuba ku lunaku lwa Idi.
amara al-huyyat abakyala abali mu nsonga wa dhawat al-hudur an yastami'na al-khayra bajje bawulize ki khutuba naye bwetuuka okusaala tebasaala. Obujulizi bwangu kunala obulaga nti erikigaana mukyala kusoma nakusomesa ki nakusomesa ddagasa. Gattako na kino nganga ate lukiwulire ennyo mu bakyala nga babuuza nti omukyala alina haidha akkirizibwa okunaaza mayiti, akkirizibwa okunaaza mayiti. Tugamba nani la haraja lilmar'a, teri kigaana mukyala wetaba mu kunaaza ki mayiti. Amateeka g'eddiini tegamugaana. Ina haidhi tolagirira bulagizi, genda onaaze munno, genda omunaaze. Ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yakukkiriza okukola ki okunaaza, tewali bujulizi bukugaana. Barakallahu fikum. Sheikh era abuuza ekyokubiri ku kyo era kye kyabuuziza ekyabadde akkirizibwa okutuuka ku mayiti nga Sheikh ono abuuza naye obusiraamu bukkiriza omuddu nga musiraamu okukola obwambega ku musiraamu munne? La siraamu takola bwambega ku munne. Tukuutira abasiraamu okukyewala. Al-muslim akhul muslim. Siraamu abeera muganda wa musiraamu munne. Siraamu abeera muganda wa musiraamu munne. Embeera ne bwebanga ekutuuseeko etya, siraamu tabega munne. Ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba mu Qur'an suratul Hujurat, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, temugezanga okweketta okukola obwambega n'okukola ku munno obwambega. Allah yagaana mu Qur'an siraamu taketta musiraamu munne illa fi hali min al ahwal, okujjako nga waliwo ensonga ng'omusiraamu ayina byakoze nga bikolobero bimanyikiddwa, tuvuga nti ng'ayina ebikolobero byakola tumukwatidde mu bikolobero bingi ebikosa abasiraamu banne, awo tukkirizibwa okubeerako n'engeri gye tumukwatamu okusobola okubeera nga tuteekawo ebimubega, asobola okubeera nga alabikirwa oba ateekebwa mu mbuga nti abadde akosa banne. Naye omusiraamu atalina buzibu, teriyo kikugamba kuga nti ngenda kukola bwambega ku kikuye. Wallahu taala alam. Sheikh ono muganda waffe abuuza waba mu kifo nga baziikawo eddagala lukuya ki gwasobola okukozesa okugobawo ago amajini? Shayatini Qur'ani yonna rukuya, Qur'ani yonna ki rukuya. Era oba oyagala okugoba shayatini oteekawo ki Qur'an. Al-Qur'anu kulluhu rukuya. Bw'osoma Qur'an oba osoma ki osomye rukuya. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatulaga nti rukuya ya al-Fatiha yamanyi surat al-Fatiha. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama yudrika annaha rukuyatun, ani yakuwulira agamba sahaba nti al-Fatiha rukuya. Nabbi n'atongoza rukuya ya al-Fatiha rukuya nkulu mu ddiini. Ekirala nabbi waffe alayhi salatu wassalam yasomanga rukuya oba bamusomeranga rukuya ng'asoma nnyo ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Siraamu agyekwateko naddala nga waliwo ebikolobero ebiri ayatul kursi. Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin, aya esembayo ebbiri mu suratul Baqara. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. So tugamba nti aya ezo nazo zisoma mu byosoma okusoma entandikwa ya suratu Saffat, wasaffati saffa fazajirati zajra paka ku aya 11. Mu bye tusoma mu rukuya ye muntu okubeera ng'asoma suratul Baqara yonna suratul Baqara. Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam suratul Baqara la
la yajizuha albatal teri ddogo lisobola kujenga suratul baqara oba tosomye ekigambo kyonna n'osomerawo suratul baqara Allah tabaraka wa taala asobola okutwala eddogo eryo qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbi nnaasi emirundi esatu qul huwa allahu ahad emirundi esatu tubeerenga twettanira nnyo okusoma ayizo Allah asobola okutwala nazo amalogo n'ebifaanana bwe bityo n'okuziddiŋŋana ogenda oziddiŋŋana tosoma mulundi gumu oziddiŋŋana Allah n'akutwalako shayatini n'ebirwadde byayo. Barakallahu fikum jazakumullah. Tabarakallah. Shekhe muganda fona abuuza nti omwana akkirizibwa okufukamira taata we ng'amubuuza agambye kikkirizibwa omwana okufukaamirira taata we nga musaba okusonyiwibwa. Okufukamira kwawulwamu emiteeko ebiri. Waliwo okufukamira ibadatan nga kwakusinza okw'amateeka g'eddiini gakugaana. Siraamu takkirizibwa kufukamira nga ekimufukamiza kusinza okuggyako ng'akikolera Allah tabaraka wa taala tekikkirizibwa. Ama okufukamira okwokubiri okufukamira okwa ibadatan okwa ihtiraman okuw'ekitiibwa bikolebwa n'abaatusookawo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yanyiiganga nga Umaru afukamira jatha ala rukubatayhi n'agamba raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bwabanga bakikolera atusinga obulungi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okumuwooyawooya kitegeeza noono okuwooyawooya kitaawe ng'alaba kye kinaamukakkanya teri kimugaana kukkakkanako wansi kufukamira n'amuga taata nsonyiwa tekiina buzibu. Wallahu ta'ala alam. Naye bisharutin okubeera nga tamalirira mutima gwasinza kitaawe. Ekyo kyemmanyi nti era tetukikola wano. Waliwo baganda baffe ghala fi dhalik abasukka ekkomo ku nsonga eyo nga balowooza nti okufukamira kwonna ki ibada kusinza si kituufu. Barakallahu. Shekhe muganda afona abuuza nti akkirizibwa abuuziza ekibuuzo n'agamba nti nzikirizibwa okuwasa omukyala atali busiraamu. La siraamu takkirizibwa okuwasa mukyala atali musiraamu illa kitabiya okuggyako omukyalo oyo nga ava mu ba ahlul kitaabi nga bwe yagamba Allah tabaraka wa taala nti walmuhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum walmuhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum na afifaati abakyala abakakkamu abalongoofu abayina ensa tujja kubayita balongoofu abayina ensa mwabo betwawa ekitabo nga temunnaba kujja min alyahudi wannasara. Amma abakaafu la batali basiraamu tetukkirizibwa kubawasa okuggyako nga ajjidde mu ttuluba eryo. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh ebibuuzo byaffe ebisembayo ganda waffe abuuza bwe neekwata ku bwereere nga naaba janaaba wudu yange efa anziramu n'endala. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam man massa dhakarahu falyatawadda. Yagamba nti omuntu yenna yeekwata ku bwereere addemu afune wuzu. N'agamba mu hadithi endala innama hiya bid'atun minka, obwereere kitundutundu ku abalimu baagatta wakati wa hadithi ezo naye nga tusayose kutunuulira kunaaba. Omuntu anaaba ali mu prosesi y'okunaaba obuwuzu ebeemuwedde kola anaaba obwereere bwo bw'obukwatako oba olina obukola ki oba olina obukwatako era oyinza obutatuukiriza kunaaba nga tokutte ku bwereere kubanga kitundutundu ku gwe oba olina okikola kinaaba. Sahaba yabuuza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabweru w'okunaaba tuli mu ssala olina akwata ku bwereere bwe. Nabbi n'avuga ati innama hiya bid'atun minka, obwereere kitundutundu ku ggwe. Abawalimu baagatta hadithi eyo ne hadithi eri endala zonna ntuufu nga bagamba
nti waki nabbi yaga nti man massa dhakarahu falyatawadda. Abangi mu bo balaba nti hadithi eyo man massa dhakarahu falyatawadda ekola ku muntu ng'akutte ku bwereere bishahwa, ng'abukutteko na shahwa. Abantu baga nti bwabukwatako nga tabukutteko na shahwa, okukwata ku bwereere bwe si kuki, tekulina buzibu era tekukosa. Sheikh waffe Ibn Uthaymin ayina n'ekigambo kyayogera, kalaamu khatir shadid, ekigambo kyali kikulu nnyo ki, yaga nti okukwata ku bwereere kwonna tekugasa, tekumalako ki, kumalako wuzu. Wabula tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi okukwata ku bwereere ng'omuntu alina shahwa, tugamba kimazaako ki, kimazaako ewuzu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam Sheikh, waliwo muganda waffe omukyalo n'abuuza nti atukirizibwa okuwaayo amabugo. Amabugo nga tutunuulidde mu kifaananyi kya taaziya tekirina buzibu. Omuntu bw'aba afiiriddwa tukirizibwa okutwala amabugo mu fomate yonna, z'okuba ya mmere, ssente oba ebirala. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, i'malu li ali yasiri ta'am, ali jafari ta'am, abantu ba Jafaari mubakolereyo emmere. Naga nti fa innahu kad ataahum amrun yushgiluhum, bajiddwa ensonga ebasumbuwa ebatawaanya. Bwekibanga bajiddwa ensonga ebasumbuwa ebatawaanya, tugamba nti nabbi n'alagira babawe batwalire emmere, teri kigaana kubatwalira mmere au ma yahillu mahalla at-ta'am, oba ekisobola okubeera okutuluba ly'emmere. Wal ilmu inda Allah. Sheikh ono agamba natera okufuna okusomozebwa mu ddiini, agambye Arafa erimu egisinga nze nagivaako twagala kukuuma ddiini yange, kati saawa eno nina akalimu kenkola ka mobile money, naye nannyiniko ayagala mbu eswala nziveeko naddala ezisembayo magaribi ne isha, asaba muwaako ku advice. Okuva ku ssala kinene, ebintu ebinene mu nsi ssala, kubanga kijja omuntu mu Isiraamu singa ova ku ssala. Weekuutire ku ssala, Allah kyatukuumira, kyatukuutira. Ista'iinu bis-sabri was-sala, mwekwate ku bugumiikiriza n'essala. Inna Allaha ma'a as-saabiriin. Wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa aqimu ssalata wa atu zaka waruk'u ma'a ar-raaki'in, muyimirizeewo essala muwe zaka, mugisaalire ne mujjama. Akati omuntu ateekewo embeera ey'okulaba nti essala agisaala, yenna akujja ku ssala kale leka omulimu onoonye omulimu omulala. Ardullahi wasi'a, ensi ya Allah ki ngazi. Inna alladhina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim, singa malayika ejja nekujja mu omwoyo ng'oli kukwelyaza amaanyi okufaanana bwe kutyo. Allah aga nti qaalu fima kuntum, malayika zibuuza mubadde luddawo. Qaalu kunna mustad'afiina fil ard, baga nti tubadde tukozesebwa, tuli banafu. Qaalu alam takun ardullahi wasi'a, malayika zibabuuza nti ensi ya Allah tebadde ngazi, fatuhajiru fiha, genda okola omulimu omulala, gunoonya Allah mugagga. Wegiba gibuze weetandikirewo omwo, naye nga tonyoomeddwa kufuuka muddu wa bitonde, nga Katonda waffe gwe tulina okukolera obuddu waali. Tuli baddu ba Allah, tetuli baddu ba bitonde. Wallahu ta'ala alam. Seka muganda waffe ono abuuza, yawuliddeko lwasomesa nti atali musiraamu akutoolera salaamu, ogiddamu osobola kumugambako kyemuwako ku advice kwekyo? Atali musiraamu bw'atutoolera salaamu tujjanukula, naye ennyanukula ya njawulo. Abamu balowooza nti tujjanukula nga bwe twanukula omusiraamu. Yali nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga abatali basiraamu bamutoolera salaamu, abanukula mu nnyanukula emanyikiddwa era yagiyigiriza. Ega nti la tabda'u lyahuda wannasara bisalaami wa idha sallama alaikum ahlu lkitaabi faqulu wa alaikum, tetukkizibwa kutandika bayudaaya n'abakristu na salaamu nti salaamu alaikum.
era nabbi we yabawandiikiranga nga tatandika nabo na salaamu. Yawandiikira Herakla, hadithi mweri mu sunan, yali mukristo, mukungu w'abakristo e Roma. Bismillahi rrahmani rrahim min Muhammad rasulillah ila Herakla azimi Rum. Ene ebbaluwa eva wa Muhammad omubaka wa Allah egenda wa Herakla kabaka w'e Roma. Ngati aslim taslam, silamu koone. Aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Silamu ka Herakla nebwe yali amugaya nti assalamu ala man ittaba alhuda. Ntandikwa ebbaluwa yagati assalamu ala man ittaba alhuda. Emirembe gibeere ku yenna n'aluŋŋama. Yali badde asobola nti assalamu alaikum nga batukikola mu bbaluwa. Nebwe bwe yatandika ebbaluwa bismillahi rrahmani rrahim min Muhammad rasulillah ila Herakla azimi Rum. Assalamu ala man ittaba alhuda. Assalamu ala man ittaba alhuda. Nabwe kityo abatusooka mu sura Taha, Musa bwe yali ayogera mu bigambo baseerabidde yagati wassalamu ala man ittaba alhuda. Salaamun ala man ittaba alhuda. Bwetyo bwe tutuulira abatali basiraamu salaamu, era kyalabwako mu sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuwandiika ng'akiwandiika alaihi salatu wassalaam. So tetubatandika na salaamu, wabula bw'agitoola tujanukula tutya wa alaikum. Sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Waliwo abalowooza nti ekyo kibeerawo nga bakutooledde bubi, bakikutooledde nti assalamu alaikum. Si kituufu, la si kituufu. Assalamu alaikum, omukristo bwakutoolera salaamu muddamu nti wa alaikum, wa alaikum. Naawe barakallahu fikum. Tusembeeko nebino ebibuuzo biringa bibiri. Muganda waffe abuuza ku mwana Adaani, waliwo gye basima wakati, waliwo ne gye basima wabbali. Asaba mutangazaamu. Kigambibwa mu kusooka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaga nti shakku eyo ya wakati ya abakristo yaga nti allahdu lana. Hadithi weri mu sunan Abi Daud, allahdu lana n'ebitabeera ndowooza bya sunan. Mwana Adaani yaffe washakku lahum, ate okusima wakati kyani kyabwe. Naye bangi bawali bagamba nti bika bibiri bya lahd, era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyabiziyiza omuntu asobola okukozesa eno oba eri, wabula esinga okukozesebwa waffe nabbi gyayogerako mwana Adaani, omuntu okumufunira akasenge obutamuyiwaako ttaka butereevu bwetu kinaabeerako ekisenge kyabeeramu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Shekhe, muganda waffe ono bw'osembyayo yabuuza ku hijab nation, then otusiibule inshallah. Omanyi waliwo ebintu nga nze sibiwa bulungi kubyogerako. Kati nga hijab nation tusaba bawalimu bana baga nti bagiwagira bayitibwe batuule, n'okukuutira abawalimu butapapa kwogeranga mu buntu butalina makulu bifaanana bwe bityo, nga tusobola okutuula ne bannaffe tuuka okwevuma n'okudda ku media ng'ekituleese hijab nation. Hijab nation, astaghfirullah. Bwebeera ng'erimu ebikyamu, tukubiriza abantu abawalimu n'abawalimu batuule. Laga abantu nti okumodola si kwa mu ddiini. Omukyala agenda amodolera abantu babiveeko. Bawali bannamwe bagambe ebikyamu, balongoose ekintu kiveeyo mu fomati ki ennungi, kubanga shariya bwetyo bwegamba, naye nga tusisinkanye, so si kudda ku mpewo. Bannaye tuswala, abawali mutuswala okudda ku mpewo, okutandika okwekuba amajja amavundu, kireeta n'abantu abatalina valiyo okujja okuvuma omuwalimu kigambo kikulu nnyo. So tugaba Abaganda baffe abawalimu tuve ku mpewo, abawagira n'abatawagira tuve ku mpewo mu nsonga ezifaanana bwe ziti. Tuyina we tusobola okutuula. Ekyomukisa omulungi abamu waliwo abasobola otutuuza ne batuyita abakulembeze baffe ab'emitendera egy'enjawulo, batuyite tutuule tutandika okuggyayo obujulizi. Eddiini ya bujulizi bwe kiba nga kyetaagisa, ate na bano abawala tusaba Allah tabaraka wa taala abawe ilhamu
bwofuna ebikutabuseeko oba kunyiziza si kujja ku mpewo kutandika kudda kuvuma muwalimu. Kyebayita omuwalimu si kintu kyakukola ki, ne bwabanga omulabye nga akunyizizza atya nga muwalimu, Allahu akbar, leka kudda ku mpewo kutandika kugerera muwalimu. Tomanyi gye yayitira, tomanyi bye yasoma. Oyinza okuba naawe olina bye wasomako naye tovumanga omuwalimu. Kyabulabe nnyo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. So Hijab Nation siyinza giwa budde kugyogererako kuba ndaba nga bangi abagyogeddeko. Kyekisookera ddala ekyokubiri, tetufunyeemu results nnungi, tujjako kwevuma nakweweereza biki bisongovu. Abaagala bajje tutuule ku mmeeza tutunuulire ebikwatagana Hijab Nation. Si kutya abantu bayinza olowooza nti yatidde, naye akyagala ag'amasaala tegeetaagana bakaafu kutulengera n'abatali basiraamu nga tweweereza ebisongovu ku kantu akali mayina akafaanana bwe katyo, ke tusobola okutuula wansi ne tukola ki, ne tugonjoola. Wallahu ta'ala alam. Totusiibudde inshallah ko tugambayo kubasiibula tukuutira basiraamu kubeera nga tubeera bumu. Eggwanga lye tulimu litegeeza kubeera bumu. Mulabe waffe amanyikiddwa, Shaytaani alina kulwanyisibwa ebbanga lyonna n'emikwano gya Shaytaani be balwana eddiini ya Allah ebiri wansi, ate ffe tulwana ddiini ya Allah kubeerawa tetubawa myagaanyi. Hadithi gye nnyinza okusimbyayo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna shaytaana qad yaisa an ya'budahu almusalluun. Hadithi eri mu sihah yagamba nti sitaani, bagisahaha abawalimu, sitaani yaggwamu essuubi ffe okugisinza, walakin fi tahriishi bainahum, sitaani yasigaza kusiga bukukuuzi myonzi emugwe n'abala ebe kati aweweerera essaawe. Bweraba nga sikunyiigidde ofuna obusungu from nowhere n'onyiigira munno mu bitaliimu. Waliwo obusonga obumanyikiddwa nga bulungi busobola okubeera nga mutuula ne bannammwe ne mumaliriza, busonga butonotono naye neeteekawo obukyayi ng'olinga munne yamulinda edda nti kamulinda ayogere ku kino, walinga mwakola naye empalana siba tebakolanga batusookawo. So okubiriza abawalimu baffe tuteekewo enteekateeka ey'okubeera ne laavu wakati waffe ne baganda baffe abasomesa, ne bwabanga alina ensobi tuteekewo enteekateeka, si buli kimu nti ekijja twadda olw'amasaayiro agamanyikidda nga ku aqiida agamanyikiddwa ng'abantu tulina okubatereeza ate bwe tuba tusomesa era bi adabin. Mutunuulire omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaam ne baamunyiza yalinga abamanyi, ma baalu nnaasi yaquluuna kadha wa kadha, abantu babadde kyaboogera kino naye ng'abamanyi. Si kyankumuga nti gundi lwaki wazze wano oyogera bino, lwaki wazze wano oyogera bino. La, Nabi sallallahu alaihi wasallam yali musajja wa mpisa, tumukoppe mu mpisa byonna. Tekitegeeza nti obulungamu buva ku kwatuukiriza baki bantu. Siina gwe nkola kikunyingira mu nsonga eyo, wabula twongeremu adabu mu kukola ki, kusomesa. Wekitiibwa Allah tabaraka wataala ajja tukuumira eddiini eno nga yakitiibwa insha allahu taala nga bwe yagikuumira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasala Allah tukuumira eddiini yaffe ebisoba. Allah tabaraka wataala atusonyiwe. Barakallahu fiikum.